Yes, mbandiza kade kala mwasiri muti ngena kubasaba subscribe ngate munyigene kade. Sister wa Nampijja Florence agenda kubakola introduction agenda kubakola okwanjula omwaka guno andooza mwezi okujja temusibwa kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo. Abantu bangi bali yakitinze ku kifaananyi kino ekya Nampijja ne sister we ekyamazima bo bafaanagana ng'abooluganda balina okubanga bafaanagana. Kirizo baganda balina okubanga bafaanagana kigenda kuba kikambwe nnyo. Abasinga bavudde nga bagamba sister wa Nampijja amusooka n'okufuna omusajja. Bannaganda bangi balowooza nti Nampijja talina musajja. Omulowooza mugenda kumanya buli omu talina musajja oba amulina bannange. Kubanga ndabi bangi abasinga bagenda ku posti z'abaana bawala ne bakomentinga eza Nampijja ne Nabatanzi. Batandika okubakola ki okubagamba emyaka gye bayitako mufuna ddi abasajja. Mumanyi kiti balina abasajja, mumanyi ki balina abasajja. Bangi bava nga bagamba nti obulungi babulina naye mbwe abasajja baagaana. Mbwe emyaka gye bagendako tosobola kumanya muntu 100 ku 100. Newankubadde oluusi ebintu by'abasitable oluusi manyi okubanga birinkinga tosobola kumanya buli kimu. Nze kyenyinza okubagamba tosobola kumanya buli kimu. Ate bano Nampijja ne Nabatanzi ebintu bye tebabitimbatimba nnyo ku mitimbagano. Tebabitimbatimba nnyo ku social media. Si buli kimu tebakitimbayo ku social media. Kyova si buli kimu kirina okubanga kimanyikibwa. Kiyinza okubagamba bayinza n'okuba abasajja babayina naye nga tewali amanyi. Kubanga abasinga babe nga baliyakitinga mu ngeri tategerekeka olwokubanga sister agenda kuba akola okwanjula. Kabagamba ki Nampijja okwanjula kwakwadde. Jjukira omwaka guno ogwa 2025 yali yabasuubiza introduction n'okulaga omwami we. Negigasigula ogusoose ne 2024 bw'ate bwe yali. Kakati ne balinda 2025 buno gwe tulimu naye tumutambudde. Naye ebisesinga oluusi muba mulina okubaako we mukoma. Ekyamazima Nampijja wademba okumulaga oba obutamulaga ate wademba okukola okwanjula kwe okulaga n'obutakulaga mu social media kisoboka okubikweka newankubadde sereebu asobola okubikweka ntabimanyako nti yakoze okwanjula. Kubaze mutima ngamba nti omusajja amulina just teyeetimbatimba nnyo ku social media ng'abasinga balowooza balina okubanga akola. Kuba Abannayuganda bo baba baagala buli kimu okole okitimbe ku mitimbagano. Ate eri abantu abamu nga bo si bantu bakwemulisa nnyo nakwetimbatimba. Kyova olwoosi Bannayuganda bakola ki bagamba nti olina omusajja gwe nga bibatabudde kubanga si buli kimu nti akola ki si buli kimu nti akitimba ku social media. Mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faali TV abali eyaka. Mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mugisubscribinga n'okubanga munyiga kale. Waliyo Faali UG News, waliyo KBTV UG kw'ossa ne RTV Uganda na KBTV UG. Kasitoma yake nete okubanga akomekerezebwa temusibwamu abali ku Makula TV Makula kika wali ku Star Time temusibwa kubanga bagenda kuleeta ekikambwe mu bikambwe. Bagenda kuleeta ekikambwe Pyalomatic egenda kusunsula ekikambwe. Kinyinza okubagamba egenda kusunsula ekikambwe mu bikambwe ekikwafu. Andi season yaso kubanga ekomekerezebwa eya customer care. Naye nga mbagamba nti mwongera okubanga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa naye nga Nampijja omusajja amulina. Nze bwe ŋŋamba yaze nga Bannayuganda abasinga ndowooza abakomentinga nga bagamba talina musajja kabakenekanabukene banno naye nga temusobola okwanjula kwa sister we agenda kuba akola okwanjula essaawa yonna mu mwaka guno. Gwandibwa omwezi guno nga guggwako guno ogwa April oba May ng'atandika kigenda kuba kikwafu, kigenda kuba kikambwe kya tabu. Ne baba bafaanagana ekyamazima kyo bafaanagana n'amafiga gennyini n'obunene omubiri ne sayizi yennyini ebyaddala ne sayizi yennyini bakola ki beekanaakana ndowooza balengera n'obuwanvu basisita ebyaddala. Naye nga munnange abantu bangi baali yakitinze olw'ekifaananyi kino bagamba bulijjo Nampijja alinayo sister we
ye okuba introduce tabitimbatimba nnyo ku social media eri abantu nga si ba social media naye nga ate baserembo nga si bantu bakwetimbatimba nnyo buli kimu manyi eriyo omuntu nga buli kamu akatimba lwafumbye ne yeetimba lwalongoseza ekisenge kye ne yeetimba kwegamba buli kamu naye bano balinayo bakoma kivula kizibu okumanya ebyama byabwe si mu kimu tebalina kubanga okitegeera bano ababiri bano olwo ne Nabatanzi bano kugambye nze mbagambye tebasobola okubanga bonna balina abasajja nga babalina naye si bantu bakwetimba si bantu bakwemulisa era nkiwa bw'anaaba ayagadde n'okwanjula asooka okukweka ne tutakumanyaako nti kukola ki nti yakukoze kisoboka asooka okukikola bulungi nnyo lotakimanyaako nti yakoze n'okwanjula nze mbabuulira kisobokera ddala n'akikola nekibeera private ekitamanyikibwako wadde n'akamu mbeebaza bagamba nti mwakola kya bode nnyo mwakola kya kabi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga kade bagita Faad TV UG likinga commentinga subscribinga ate onyige ku kade mwabali nnyo kubanga mugifollowinga ate mwabali nnyo kubanga mugikumirako kubanga amawulire mba nago agabaga gifollow agabaga trendinga okwetoola eggwanga lyattu Uganda bameta Nampijja Florence kosani sister we introduction ekubye koodi eya sister we ya muganda we akwakinebuuza oba aliwo muto okuba Nampijja si mukazi mukulu nnyo kiri awo nzi newunya okubanga Nabatanzi mwasinga Nampijja omwaka gumu oba wolokoso oba byawolokoso naye mu Nabatanzi asinga Nampijja omwaka gumu amusingako omwaka gumu kali Nampijja ndoza ayinza okubeerayo muto ku ono nakyo kisobokera ddala ng'oliya mukulu we bagita Faad TV temusiba okwanjula kwa sister we bambi mu mwezi guno